Enfudo 153 ze zinunuddwa aba URA okuva ku basajja babiri nga kigambibwa nti bano bazijja nakapiripiriti nga babadde bazikukusa kuzitwala mu nsi z'abazungu gye kigambibwa nti buli emu egula $500. Ebitonde bino baba birina okutambula okuva mu kifo kimu ogenda mu kifo ekirala. Waliwo ekitongole ekirina okuwa ki obuyinza oba authority okugitambuza. Agnes Nabwire Waiswa nga yakulira ebikwekweto bya URA ategeezezza nti okukwata abasajja bano bamaze kutemezebwako era nga babakwatidde Mbale ng'essaawa eno bakumibwa ku poliisi za URA. Twateekera abantu baffe ne bagenda basanga abasajja babiri nga babisuttidde mu bikutiya. Okubibala twasangamu enfudu 153. Ono ategeezezza nti omulimu gwabwe si kukuŋŋaanya musolo gwokka wabula n'okukuuma ebintu by'abantu n'eggwanga era nga y'ensonga lwaki bakwatidde wamu ne Uganda Wildlife Authority okulaba nga abantu nga bano bakwatibwa kubanga eggwanga liba lifiirwa naddala mu by'obulambuzi. Besides okuŋŋaanya omusolo tulina omulimu okukuuma abantu bannayuganda n'okukuuma obutonde obw'eggwanga. Oluvannyuma enfudu zino azikwasiza abawuwa ababadde bakulembeddwamu Jose Muhanji akulira aboogezi b'ekitongole kino ng'ono ayogedde ku mateeka agafuga enfudu okuli n'ekyokuba nti tekikkirizibwa kutunda nfudu wabweru wa Uganda kuba amawanga okuli n'ery'Abachina bazitta ne bakolamu eddagala. Mu Uganda teritulagira okukola ki okutunda bino ezino enfudu wabweru. Bikiriza onre okuzirundira mu ggwanga. Abakwate kuliko Abdu Kyabalongo ne Ali Semambo nga Muhanji ategeezezza nti bagenda kubanoonyerezaako okumanya abatuufu we babadde bazijje. Naye tujja kukolagana ne poliisi ne URA basimbe mu maaso ga kooti bongere okunoonyereza kiki kye bakola. Afuwa Nakityo yakusakidde eggulire lino ku Rabukede TV.